Wamba fuke Kampala bayina mweteza chovola Uganda abatukulembera bamanyira okufuka n'okupama buli wamu oba walidde bbi ntoma oganira we wanusizo mujali alina amabere galinga makutiya nemo ebuuza emmotoka yavudde etya ku main negwa mu kinnya either waliwo eyepanse yevuge nga yavuddeko dda nga yaddema abafuga wano mwefula basita emotoka egudde mukubana abantu mbajjako essimu mukola ki kale singa yafudde ambabuulire mwe bantu mwe abantu babakoowa. That is why ne baba batambula tebakyasobola kuyinza butatambula na muntu abantu abalinanye muhozi. If Moses has to imitate his father nga Museveni tanaba kwesulika oli Museveni yasooka emyaka 10 abantu abali mikwano gye be bano bamwetolodde gwe Moses abakwetolodde Frank Gashimbo balina emitango 6 balamu nanyine bisa kati ovudde tu Andrew ayogeranga kuuma kakasole baba era nze banayi neewuunya okusoma ennyo siga emagezi Andrew Mwenda nga ayogedde ku TV osolo gawona omusajja amagezi gava mu ye naye omulabira mu bikolwa gwe Andrew Mwenda noto mutamani wonotomu amagezi bw'olaba omusajja ne bagamba nti nno simanyi mugati gwa bata munyagwa alwana ne Kyagulanyi erinnya munyagwa lebekana yaluge Bobby naye gatta kono niyonzimana bujingo Bobi Wine ye Munnayuganda yekka gwe baali babonereza ku lw'ebisiyaga kwe naye asama ng'ogassa kono niyonzimana bujingo eyajja okuzza Uganda n'agamba Bobi Wine atulage stand ku kisiyaga kati bunize emimwa n'ebyoka ebikuli mu lubuto otegeere Bobi Wine Bobi Wine already made a statement ne bamubonereza emyaka 10 abuzayo gumu tadda Bungereza yafiirwa endorsement Museveni yaleeta emboozi y'ebisiyaga ng'ayagala kulwanyisa kutema Bobi Wine nteegateeka Museveni yasayininga etteeka ly'ebisiyaga n'agamba Fox Odoi ye looya we n'Andrew Mwenda ne bagenda mu kooti ne bagira ekkooti ne basazeemu ekisiyaga kulaga bawagira ebisiyaga oyo omu ku bo niyonzimana tosobola kuŋŋamba Prime Minister ezimanyani ba advice bonna babba amabaati nga taata yali takamanye kumanya amabaati n'agamba me I don't know how they and she's got to my compound gwayina basikaali nas ababudde ng'ekyo nkimaze ngala okugamba ebyalo ebyaddala kabaka wa Buganda tali bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Okay, tukomyo ne Kaye Wisdom Official Flash Channel Uganda okunakulwayo okusiganga tubawa embeera eri mu ggwanga n'eri mu nsi n'okutwaliza wamu. Onakulwa leero nga bulijjo tugamba twebaza Omukama obulamu bwatuwadde kuba nti tukyali balamu kisa kya Katonda mu Uganda Kaye okusurvivinga kisa kya Katonda. Kwa noba ne sente wano ogenda noba okola otya ogenda naye nga twebaza bonna abatotambula nabo abamu kwabo abatulirako minogamba wayi mutulangereko ntukulebe tuti nebe byadda twetaga business za nnyingi ez'enjawulo tusobola okubalanga mu buli ngeri yonna era kyovolaba abo abasobodde okutamba munaffe nabo tubebaza. Kaye joyegako omusajja gwe bayita ono muno waki kyennaku muno waki ogenda ku simu yo n'ogenda ku Play Store n'owandikamu ekigambo kye bayita muno waki bw'okiwandika kidownloading is an app downloading ojjuza basobola okugamba jjuzamu email address yo n'ogijjuzaamu bakusaba emitwalo 3 muno waki balaga firimu mukutu gulaga bulazi firimu enjogereza vijje Maka Junior simanye munu Jingo nezitali njogere zonna zibaako kitegeeza
wo downloadinga ku smartphone yo osoro connectinga ku smart TV yo ne mubanga mulaba film gono ko simu yo kubirala no banga olaba movies ano ogenda ngoli mu dduuka otudda osoro kwa kudduka nga werabya film yo ku simu yo wakanga okomawo no connectinga ku smart TV ye munno watch emitwalo 3 noba mu America, South Africa, Uganda osaswe emitwalo 3 boba tobitegedde ojja kunkubira ku simu yange ngendo kuwa Kaye Slimti eno Kaye Slimti majjani gakoza tegakoza bitundu bya chama boba yagala kusala lubuto no problem kakato faya kanjogere wandisebo era n'olwensonga nga Slimti ekoze engulu notereza nekusala kwa masako gonna nosobola ngosigala ngotambula Kaye Slimti mujetane Kaye Wisdom ajaba inambe eyo musobola okusigala nga mutambula naye ate no malago twita Haji Kabogoza ye alombe duwasangibwa ebuyikwe omukuru oyo munkubire kama semu atereze byamaka atereze byenfuna atereze ntibakuloga emirimu jagana mu Dubai Abu Dhabi Mention Joli yonna mukureko Haji Kabogoza ajja kutereza ensonga ze akulombereddwa mu ngeri yonna eyenjawulo Haji Kabogoza tukebaza nnyo kwantino tutambula nawe nenabe Haji Kabogoza ajja kusigala nga itakawo wansi mukubireko tusigale nga tuwayamuko so onakulwa nga tuwagamye nti nembeera gye tulimu mukuru Kaye Wisdom tutamba nanti amasimu gamukirwa manji nyonyonyo agenjawulo and that's why you see baba avuddeko tekikuisa bubi is our guest onakolwa lero byayitamu bingi era tukiriziganyiza amasimu ago asigale nga gareceivinga kuba waliwo nga twabagamye ntino esaawa yonna Honorable Muhammad Segirinya atuli naye so baba vuddekao asokubanga agenze ko okuwayamuko naye tugenda kwesanga wo tusewa and things of that kind so bakyali mukogera mu wezo ensonga eziri kwanga nekirala temwerabira nti waliwo conference mu Uganda Kaye ali mukujogera ko eye Canada please kindly contact Mr. Kaye ajja kutusako yo muntu if you want to go to Canada for other different programs tambula awamune Kaye Wisdom ate nange mbagamba in case boboli you feel you like that you can move with me then take a ticket nange jagende Canada tusugalenga tuweleza egwanga please call me direct ku 0759915165 tujja kusigala nga tutambula awamu nawe anechera muganda wafigoita Judge no Pierre Rugaba William sajja wafoyo achali bobi so kindly keep jazzing up with him, keep calling him, keep texting him tusigale okulaba nga tutambula ye anytime takwagera mu dwaliro era ajjanjabe bulungi tumwetaaga mu Uganda empya kiriza obagana ensonga eziri mu gwanga nyingi mukulu Kaye bwatunga yakatoka ntugenda kweganga ensonga okuli ebyamabati abamu kwabo basaza ne bagamba amabati tugenda gazaayo omukugazaayo tugenda kulaba bagazizayo batya bagenda kola batya ate n'ekyokubiri ensonga gyebayita ebisiyaga homosexual ekute wansi ne waggulu ffe twebuuza ebisiyaga ebyo bisiyaga yani bisiyaga muntu atambula nabyo asula nabyo bisiyaga yani nanga awo simanyi awo waliwo ekyewuunyisa kansoke mmale y'akajani kange bananga akajani kano oba olina olubuto olunene oba oyagala abantu abamujja genda mu jimu ekyuma kikube ogwe obudde ne sente z'osasula nga n'amajani gali organic okera ku makya n'olya breakfast yo n'okwata ejjani yo toteekamu sukaali oba mazzi agaliwo omunoonywa olunaku olusoose gasobola okukolako effujjo oba olinaanya ettooyi eziddako oba sitedde wokimanyi agali organic era oba ogeetaaga okuba ku namba yange eri 070449439 era ne bino ebya muno watch bw'oba downloadinze ne bigaana konerako ku namba yange 070449439 n'oba mu America ng'oyagala kajjani oba muno watch nga bikutabudde just zinikira WhatsApp that number is on my WhatsApp it's my WhatsApp number is everywhere ng'oba oyagala genda Canada ng'oyagala dogende Canada nga kyekirooto kyo oba oli kyo yasobola okwolesa waliwo okungana Right International Summit on Mental Health and Disability Mulongo Foundation bwe balutegese nsindikira WhatsApp kusindikira flyer oba enamba ya Mulongo ogende Canada funa invitation ogende Canada ebisigadde tulyogera era namba yange eri 070449439 oba oyetaaga Kaye Slimti akakoza oba oyetaaga muno wakyo downloadinga oba oyetaaga ogende Canada ekinziza ali emabbali
banene kino kanti bagambe inze nina erinnya lya accident naye erinnya wegakulumanga abasawo gye bali tojjamu linnyo bw'owuliranga akakuluma oluma mu linnyo bino byonywa amazzi newulya erinnyo liba litandise ate erinnyo bemuyita akawuka abasidi olubembe lukwata ku linnyo ligenda nga lyesima obuzibu singa erinnyo eryo lituuka ku musuwa negujabagira kitegeeza bagenda kutta emisuwa that's a root canal batte emisuwa bwe batta emisuwa eyo process ino nene omusawo aba so nina omusawo wange bambi Dr. Kintu gutumidde nnyo era nkwagala nnyo Dr. Kintu wa Kampala Medical Store nsindika nnyo ne baganda kati wali omukwano gwange bambi namulabye omwana nga yetaddeko masiki tuli eri tuli mu meeting ne mugamba mwana gwe masiki covid biki byokola oli mukabampala nangamba ndi mulwadde kati niroza mulwadde musujja kakati yagenza okugula nga azimbye nimugamba kiti tirinnyo nerikuluma nerituukawo netukola appointment omwaki baŋŋambe ira bannanga abasawo Kampala doctor kankubule togendanga ewantu wonna okukolako omwana omuwala ye we yagenze wasoose basoose kujja mulimu kandi balekamu nerye bajjemu ate lyabadde ddungi nnyo kwali aŋŋambye era ate nakutuuka ku musuwa kalaye ne balekamu amafu ennyo asatu nga gatuuse ku musuwa gali mu maaso singa bajjamu abaana malimu mumuki mwana mulungi atuweereza nnyo bambi awe kati pirugo okimanyi naye anyway mbagamba nnyo mmwe baana mmwe nabantu ba bulijjo bw'olwalanga nze maama wange yaŋŋamba obusawo si bizimbe ze batwalako omwana wange nga lwadde ebino ebyo basita bange bali ntinda ne bamutwala mu ddwaliro erimu mbutuli wano omusawo batusabye emitwalo 5 mulaba okukebera omwana ne mugamba 5 tebanamukolako ntiya awaayi mukebere te tuli wano batuwandiikidde tebanamukolako biro kakati kati ngeno bakubira nga bakyali ku ddwaliro bw'ate omusawo nalinnya natuuka wali navuma abasawo ate nno lyakabiri lyawo simanyi bitya nembagamba ono kale mumbuli alwadde ki talinamu confection nembagamba mugenda kubba banaye mumulowooza buli muntu abba sente mu gavumenti infection just kati gw'omusawo 5 gigenze kuki accountability nonno okulaba omusawo 5 nomucekinga omujjako omusaayi ate nazo sente ebiri nembaga navuma nenkyakana nabasa nembaga kati kankubuulire ngenda mutwala tagenda kufa aye baddemba mukebera infection 10 ezo 4 ewa Dr. Rubega bamujjanjabe kinene nnyo amalewo emitwalo 3 bamuzza ogenda mulaba wano ku ntinda era bamujjanja nabeera naye ennaku 3 nimuzza ane mega sure apitawo omusirikale abakomawo yagamba but now you want to cause problem now you want us to lose jobs netano jange bajirya jannuma asa tumweta negasa so obolidde amannyo okoze oti kati nina akantu nagenze nenjira bwenti okutu nenereeta wana akawa akete kikirizibwa bino betukola bina amatu amaaso oli omulaba atudde ku boda nammwe baana na Uganda batula ku boda nze nina galubindi galubindi eziri wali ziva ku zino za theater biri mulaba galubindi zino mbigula nnono 15 nebimenyeka ngula ebirala kubanga bino betudduka wano ogula bwoti protecting amaaso g'omufuufu lwaki Uganda abatukulembera bamanyira okufuka n'okupama buli wamu kati bwe bafuka kino kyogenda mubadde infection zeezo infection yo kimanyi kyetegeeza bamanga yasooka kingamba oba typhoid kyeki oba nti olina typhoid olowooza kiki oba infection abamba gamba simanyi olina obuko obwava mu mazzi agasimafumbe kati olya dokita okuba ne typhoid oba walidde B literally kyekyo atya olabye tutambula Kampala enfuufu neyimuka kati bweyimuka ente z'abano bakyali zitambula zipama buli wamu nabo bafukaafuka ffe twakulya mu Kampala nga kizibu osanga akapande akagamba don't urinate here naye abatumba abo bano we bajja
bafuka buli wamu naye mugamba oti akuma mundu gumulumidde wano n'afuka kati afuse kati ife buli wamu bafuka e Kampala balinamu n'ente zaabwe kyova olaba omuntu abeera ewaffe n'abeeraawo ng'alya ffene kubanga enfuufu eva mu kibira bitya era omuganda nalwadde infection batusekerera neyeewuunya e Kampala oba mu city center wezisinga kyova olaba nze eri box ya mask si ya covid bwe ntuula ku boda nga nkwata ka mask nkasiba bweni era sitaba nayo nsiba ku katambaala kubanga oba ku boda terakugalubindi nakatambaala enfuufu ekugwamu oba olya kati nze ndwa newala typhoid ankola bubi so mukiige bannayuganda amaaso gano nze nagendako omusawo bayindi nankebera nga sina kintu nangamba osomako kwenkanawo nembuga lwaki ombuuza nanga because the way I hear your English you must be an educated person. How far did you go with your education? Nemugamba kali ate ekyaddako ndabange yanvu yanga naye gwe omusajja yasoma bwati akikyala yasoma gamba olinya boda nti otagwa lubindi ng'olinya boda nsika bwe nti nemugamba si buli ddakiika kati awo yavuba nanga negwe omusajja yasoma bwati alabika nga ategeera olinya otya boda boda tetagwa lubindi ku Uganda gy'omanyi nti no nkyafu yakuvuma bulungi kati nenkiyiga mwe abatuula ku piki wajayitayo myaka 3-5 ng'amaaso gano otonyeza mu buno bw'okutonyeza lwakigamyuka gakola ki gaba galwadde infection tugende ku kyetulese naye akutuyise tubasomese sebo tununda wano era zino kyano ziba educative social ati omuntu ajja okulaba wisdom ajja okulaba omuntu ali political and social analyst nti ate abantu beesiimye fe tulina package nagambako omuntu omawoganira oyo wano social media ali alina amabeere galinga makutiya ne mugamba olaba byonjerega nze nsobola okukuvuma ate n'okaaba era yagalako okumpaabira ne mugamba Kaye naye gwe nalina kuvuma kati nze nsobola okukuvuma n'okola ki n'okaaba ne mugamba but we decide to be formal kubanga abantu abajja otulaba nze nawe olaba omuntu avumye ng'omanyi omusiru nnyo waalina okuwulirira omanyi bano abafala bawana batufuga bw'otobavuma oni tebategeera bakiragonyigeko enkambwe bweti sebebala eggulu kakati but munnayuganda walaba Kaye abazze kulaba uneducative informative show absolutely educative and informative show olunaku olwaleero Kaye ebintu biringa bina naye nga tugenda bitamu lukwakwayo naye nga bannayuganda babitegeddeko ekisookera ddala walabyeko emmotoka eya muwoozi eyagudde nekuba ne sama ne bajjako namba plate ne bajjako zesita ne bakuba abantu emiggo buli abadde n'akasimu bwati bafunye emiggo buli abadde n'akasimu bwati bafunye emiggo aba boda boda simanyi motoka zimukwata muli bakuyimiza bring us that phone abasajja abavumya abasirikale babayitiddeko obungi naye nga neneebuuza motoka yabadde kintu kyebagamba nti somebody drinks and things turn vice versa yagadde okwevuga yekka leero oli ku northern okulembedde emmotoka ate nga tewabadde nti badduka speed nene ate nga weekend emmotoka wezi olinga ali mu jamu abantu beebuuza emmotoka yavudde etya ku main negwa mu kinnya either waliwo eyeepansi eyeevuge nga yavuddeko dda nga yamaze dda okuva nze kambabuulize kino kibawe ekyokuyiga ngamba nnyo bannayuganda ne bana batukulembera nti bw'oba oyagala kumanya nti abantu bakukyawa oba bakwagala gwa mu kizibu bakola zicelebre kati awalo emotoka ogiraba singa babadde nga yase mu junganda yeguddawo wandeyo abantu nga bajja omutaasa bogisika nayo nogisindika naye mmwe abafuga wano mwefuula basita emotoka egudde mukuba n'abantu mubajjako essimu mukola ki kale osinga yafudde
balikoze pate singane katuchali mukasikia bamukwa iki ka Uganda singo kwangure dokita bana Uganda ati abantu bano mu central asoro kuvuma no tutegeera asoro gamba era kale tutegete cha Uganda wachiri gamba yaddeko ngomubyomu atanu mara ngomubyomu nekasa era kale era wachiri ngasirika ngaddayo mu mandage gatunda kamba bulire mwe bantu babakowa. That is why neba batambula tebakyasobola kuyinza butatambula na mundu. Do you know tibatuka ne wantu mu hotel ne bagoba abantu abadde obo ne batuloboka? What kind of life is that? Nabo beetya Otuse ogenda mu hotel no tula weka no. What kind of life is that? Negwe uzokola obegundi ne bala umwana nedda nkanga isimu zaffe enkadde netwala twavudde kotta onomana agenda atuna ojjukira yetwalibwa ojjukira oba twali mu covid oba before covid etwakwata show nga tekuli maloboozi ojjukira olunaku sawa namba netwogere sawa namba tugenda omumala nga tekuliko ddoboozi yoyo muhozi yete balina okukkiriza no kyova olaba abamu ati kati nagamba dokita nze neewuunya abantu abalinanye muhozi. If Muhozi has to imitate his father nga Museveni tanaba kwesulika oli Museveni yasooka emyaka 10 abantu abali mikwano gye be bano Kaleganjuba Nadduli ba Drago Chiveidinda Samu Kutesa Pekos Kutesa Rwakana Rugunda nekati ababa mwetolodde gwe Muhozi abakwetolodde Frank Gashimbo bayina emitango mukaaga balamu nanyine bisati kati ovudde tu n'otukomaawo kati okay kale tutegedde gwe Muhozi oba onywamu ba kati ate owetolodde bano babbi bali mu kumuba bobbi Andrew ayogeranga kuuma kakasole era nze banaye neewuunya okusoma ennyo siga emagezi Andrew Mwenda nga ayogedde ku TV osolo gawona omusajja amagezi gava mu ye naye omulabira mu bikolwa gwe Andrew Mwenda mutabani wo n'otomuwa amagezi. Bano abasajja Banadduli bemulaba nti tebaasoma kyovula baasobola okuwa Museveni amagezi n'ajja wano n'asensera era lwakubanga yabeerabira ye gwe tuwalabye waliwo omusajja amuyita Nagenda John Nagenda ebintu bizibu twagenza okuwunzika yeyani nga ye mwesigwa John Nagenda lyawandika mawulire naye omusajja oyo yakuba Semwogerere nga yeesimbyewo Semwogerere weyesimba kwa president mu New Vision yakuba kanajja awandika mu New Vision ekintu yagamba ti Semwogerere akomyawo obote ali Jinja mu hoteli akaluka Buganda ne kakyuka fena tulowooza banaye omusajja ono Nagenda kyeka ye omusajja Omuganda oba Musoga n'alimirira munne twakizudde afudde ng'amanyi agavuddemu nga batugamba yazaalibwa na Rwanda. bana batuvuga ziba na Uganda twakizudde nga ye mu Wikipedia nga yazaalibwa Rwanda obutuze bweri nangamba John Nagenda nawe yakuba Semwogerere omufiirako yali akuba Muganda fenga tugamba Nagenda waffe natuvaamu yamaze fa ne batulaga gye yazaalibwa otegedde kye ngamba tugende ku mulamu kyovola nagamba dokita bw'olaba omusajja ne bagamba nti nno simanyi mugati gwa bata Munyagwa alwana ne Kyagulanyi erinnya Munyagwa lyebikana lya Lugero ava eri wafiisingirwa nga yali kyakana yagenda kunyaga nga bweri bamunyaga tukali oyo Muhozi akabenje kale kisa kya Katonda yawona yebali Kaye ebisiyaga nga bikutte wansi ne waggulu ebisiyaga waliwo omusajja yagize yagenze n'agamba ekintu ne mugamba bwe nti nakataddewa
namugambye nti namugambye nti namuwandikidde ne mugamba nti ye yabuuziza bwati yangambye Bobby naye gattako ono niyonzimaana bugingo nga bagamba Bobby kanjagala okugamba bannayuganda nga ntandika ebisiyaga bannaye siri nnyonnyonnyo wa mulembe kyovula njogera bwe nendowooza tugenderawo Bobi Wine ye munnayuganda yekka gwe baali babonereza ku lw'ebisiyaga ogwo teriyo munnayuganda gwe baali bawadde ekibonerezo wano okugyako Bobi Wine ku bisiyaga gwotegedde kyemugamba Bobi Wine ye munnayuganda gwe baali babonereza abazungu ku lw'okulwanyisa ebisiyaga ne waba Martin Sempa tebamubonezangako ne waba Serwadda ne waba Museveni teri Bobi Wine ye munnayuganda yekka gwe baali bawadde ekibonerezo ne babonereza n'afiirwa ssente n'afiirwa bizinensi n'afiirwa contacts n'endorsement ye yekka njagala I stand here to be corrected mumpeeyo munnayuganda gwe baali babonereza abazungu nti nga alwanyisa ebisiyaga kati gwe yenna yasama ng'ogasseko ono niyonzimaana bugingo eyajja obuze Uganda n'agamba Bobi Wine atulage stand ku kisiyaga kati buniza emimwa n'ebyoka ebikuli mu lubuto otegeere Bobi Wine anti kati obulaba omuntu olubuto nga lugejja kyeka alina mugundi kati ebyoka byosirika Bobi Wine already made a statement ne bamubonereza emyaka 10 abuzayo gumu tadda Bungereza yafiirwa endorsement yafiirwa ebivulu bye yafiirwa ssente n'ebiringa ebyo ate nga bamboneza tannayingira mu byabufuzi kitegeeza mu musaayi gwe amanye ekintu eki mukazi na musajja era kyovola naye yakuba embaga era n'abavubuka be bonna including ne basukaali bonna bakubye embaga nzija emboozi y'ebisiyaga Museveni yaleeta emboozi y'ebisiyaga ng'ayagala kulwanyisa kutema Bobi Wine nteegateega Museveni tayagala kulwanyisa bisiyaga abiwagira oba Museveni talwanyisangako bisiyaga ekuvadde Museveni yasayininga etteeka ly'ebisiyaga n'agamba Fox Odoi ye looya we n'Andumwena ne bagenda mu kkooti ne bagira ekkooti ne basazeemu ekisiyaga era ne bagaggawala kati ku luno Bobi Wine yamuteze ekimmooni twabadde mu parliament nga bemupi kubanga nalabayo abaasama including niyonzimaana bugingo eyajja obuze Uganda nga bagamba abanopa nga temwogera twabadde kati mu parliament ng'enseeraba ng'ono niyonzimaana bugingo ali mukwogera Bobi Wine nagala napa mwana mwangere gwe ate bayira we nja kukola episode 2 kulaga abawagira ebisiyaga oyo omu ku bo niyonzimaana ati kati waliwo ani bali n'erinnya lye balirese kati waliwo abaana abawagira nga tolaga kasola omusajja nga alina akatuuti n'akwata akatabo k'ekisiyaga n'akola bwati akatabo kano kakisiyaga mulaba wano mulaba omutwe gwako mulaba wano ebagatta abalenzi kyabakoze abamaze okugamba bannayuganda mugende mukanoonyi era bakanoonyi era kyovula balina ssente nyingi tizibaluma bazimbirako ne bamalayo baabwe amayumba ne babeegaana oluvannyuma naye nga bamuzimbidde ebbanga lugwe ssente azijjawa muyinfu era nga ne Galeskina ennyumba yayineemu musajja ato agenze gwolabanga omuzungu nti kyakiye erimu abagagga by the way nabadde ngeza kugatagata erinnya ni bugingo bw'olidda mu Luganda nga otadde malayo mu Luswayiri bugingo bajinga bityo kati niyo anyway benagenda kati mbadde mbiroozaako mwe niyonzimaana bugiiko oyo kakati asana kamuvako bugiiko Museveni we yasayininga n'agamba Royal Fox Odoi n'ayiteeri kakati etteeka balireese njagala mwetegereze ekintu kyengenda bagamba baleese etteeka naye omanyi ekirimu ne bateekamu obuntu eriteeka lisobola otuuka ate ne balisazaamu ekkooti bibino bye bataddemu bagambye
bwoba gwe nayini nyumba nti otyo abantu nga basula ku nyumba zo nti otyo ng'okimanyi bagge nti otyo bakusaliddewo emyaka 5 oba 10 igwe nayini nyumba kati ekyo ekintu bagenda tugendagenda mu kooti bakichallenging ebyo weesaange etteeka balisazizaamu why dokita waliwo abantu abalina amayumba gaabwe nga tebasula nawo oli ajja n'asaba ennyumba tojja mubuuza oligge n'ogimuwa n'otambula otandika otya okubuuza omuntu ate bagge balina ssente nnyingi asasudde mwaka nakubuuza oligge waliwo etteeka tosobola kuyingira mu ddembe lya muntu nyumba ojjo kale beebasa ojja oggulewo obuliri ti omulenzi yeebase ne mulenzi munne ogenda kifuna oti ajja gwa bulaza we oba omuwala ku muwala baataddemu obuntu tubakimanyi nti wekinaba kibalaki Museveni bw'atyo ajja disayininga amale wanalaba abazungu bali siriya bagize atume bali waabire bali beating afune kasente ajja kikola anti kati ayagala sente z'abazungu Museveni cannot do without bazungu tasobola bibamuwanirira otegedde kati ebisiya mubazo neyo kufuna kati of the two Bobi Wine ne Museveni ayagala nebisiyaga kubanga yo oni akulagadda Bobi Wine wali ne bamubanninga ali ku kibonerezo Museveni yavayo ne yekalakasi bwe yali signing enkera n'atumandula mwene kojja wa mutabani we n'agenda mu court of the two ne abayagala ebisiyaga ekyokubiri bagamba abannuupu babiwagira twabadde ffenna ku TV leader of opposition mpuga nga aba participating zenesira bankono mukazi wa Butambala ng'ayogera namulabye ng'ayogera abanuupu bonna n'aba position n'abala babaddeku online nyaka online kenalabye nga bali ku Zoom MP nasese ngaliwo MP wenaalemu ali mu kulya obwakanyonyi nakawunga nga bweyekomba ka video no katambula nga yekomba ali ku Zoom yekomba ali wa you know nga wali mu kulya wasonkola wenaalemu Kaye nga twali kubisiyaga omanyi bw'oba ojjukirako kye twasomanga mu pollen grain ebimera especially fruits n'ebisigadde byonna biba n'ekimera okukula kiba n'ekisajja that transfer ensigo ezo nabyo byegatta ensolo nazo zeegatta ekitegatta ziri ensozi naye kaakati omuntu ajjawa audacity ogamba musajja temuzaala naye the more you question the more you benefit tugamba kanafu tubyogeka tubaninge emboozi tulijja gitwala wa twete ensonga enkulu nze kwempumule namu kati kangambe dokita abazungu abo balina pulaani y'okukendeeza abantu naddala mu Africa ne Far East Asia kyova olaba balaba ffe tuzaala nnyo ate natuli baavu naye nga resources ziri eno kyovola kizaala gumba family planning esinga nnyo eno ebulaaya ogenda ku family planning process naye mpanvu naye wano n'ova wano osobola ogenda ku dduuka n'ogula akakerenda ka family planning n'okamira nobaawo kizaala gumba weewaawo kati hiya bagamba nti waabwe gyebiri wano mu Africa bireme kubulayo kuba bibayambako osegedde however nze nja kugamba bwe nti buli muntu waali akuze omwana we mu ddiini ntiisa ya Mukama n'omuyigirize ekkubo ebisigadde birekere Katonda amiina ebisiga bwe tuvuddeko tunanga tunata okumaliriza wabadde omusajja gwe bayita Matya Kasaija oli amubuuzizza gamba batwagafuna otya n'agamba no you see for me I just found those end sheets in my compound ne babuuza nabbanja amabali ono gatambula gatya yesterday ne bagamba no for us as the minister of PM what we did was to procure all these iron sheets to Karamoja ate gatusegateeka kumira ebunyolo kofona opondo kugondi ku barometer kopondo you know bunyoro they also have some parts that are disastered Hakume they have some parts that are disastered so PMO maybe they just Nyambuza did you order
Opondo yasandise okudefending ebintu ebichamu ko wini ko ono Maria Matemi n'abaddeko. Me I'm telling you this government, and that's why you saw me. I ran away from this government, and please you moderator Zambari never call me back at this program, because look at this man of Opondo, the way he's talking, he's defending even the wrong things. How do you, if I was the president, trust me, all these people should have suffered them. Barometer wadakado okurwana ninge chwa chichi mabati nenga gobalese ali part of the procurement ngabega tabitegera Doctor amabati gano bagakola mwaka ki sirikiridde nga nkola boyogera nengambala kwa Dr. Nsanze nkoye musire bulungi bae banaye njagala banayoga bangule ku supplements ez'Amerika energy boost bisigadde tujja Abyogedde nange mtuweyo izo supplements Dr. Kankubulire n'ekintu otomanyi kulabye ng'onyumya nga Dr. kati kangeze nze taate waka ina abaana bange batano gwe ne zino kamera baba gwoli muppi wa mabati oli muppi wa nkoko ono muppi wa babumyu ono muppi ngamena muri babbi byaki nenga nze mbunze siri mubbi tata nze tata siri mubbi kiba kizibu olaba kikijja tekisoboka tata mwe yatendeka tosobola kungamba prime minister ezimanyani ba advice bonna babba amabati nga tata yayita kamanyi kumanya amabati 15 agenda wa speaker 15 manyi kibayita amabati nku tatuli ku 50 15 15 18 zafuso meke awoze bastura gatisa amabati kati abantu ateka gali kirasi muleme tusiriwalirako obane muleme tusiriwalirako bwe mutusiriwalirako mutu oba mutukola mutya teri wano sebo tukyali live tetuli basiru nga mmwe ekyokubiri oyo yagambye ofona Opondo matembe yali yose n'akikola Opondo woba oyagala okulaba Bobweni yagamba nti abantu abamu twali tuyita abasiru twakizula luvannyuma ki kati nze nkimwebaza nti Bobweni yalyoka najja abantu twali tuwa respect nti bagezi twakitegeera butegezi nti basiru Opondo twali tumuwa amagezi oyo Opondo bamma waabo twakitegeera butegezi kati Opondo nebyamuwolereza nti CB agamba oyo CB oyo baga oyo mwana that is how far because aizo byokuwolereza Opondo mozi namala apa mawali akugamba nedda tapamyewo eri baga mukanya mugamba ate we nga tulawatole pepa yesangu nedda Savieti agenze ataddewo Savieti yoposti kati nze nkimwebaza nti Bobweni yalyoka najja abantu twali tuwa respect nti bagezi twakitegeera butegezi nti basiru Opondo twali tumuwa amagezi oyo Opondo bamma waabo twakitegeera butegezi kati Opondo nebyamuwolereza nti CB agamba oyo CB oyo baga oyo mwana that is how far because aizo byokuwolereza Opondo mozi namala apa mawali akugamba nedda tapamyewo eri baga mukanya mugamba ate we nga tulawatole pepa yesangu nedda Savieti agenze ataddewo Savieti yopondo amakulu gakyo bawolereza n'ekifu kyolaba Opondo eno gavumenti y'NRM kikwewuunyisa batunyonyodde waliwo omuwagizi w'NRM n'ow'NRM omanyi kyekitegeeza mbuzi omuwagizi w'NRM yofona Opondo tabeera ku dining bali banayine NRM baliira ow'NRM ye Museveni Muhoozi Saleba banogwa ba DPSRPC abo batula bati ne bali amasafu ne bagamba look at this people now you know Opondo is like Kenanga is going to go to the TV shouts we don't know for us. But what is the disease which is killing Opondo babera kati abo bamuozi bebaita NRM Opondo
enanga n'abalingabo kasasiro twatugende bo baliwo ku defendinga bano bya busuru be bakoze era Opondo boogera nnyo Ssemujjunganda yagamba gavumenti erale mwesesa ababeera kabalaza bamawo Museveni wamala okulya ennyama n'abakanyugira amagumba bo bali bamawo Opondo be baogana ennyo ne batugamba naye temutataganya basajja mubaleke naye nga ye ali awo alya magumba kwa mawo bamuwa bwa minisita naye nga talina maanyi tasobola kugoba na mulamuzi tasobola kugoba na mulamuzi abo ba vice president orupu simanya rupu tasobola na kompulenga muntu mu ofisi ye Opondo ayogerera gavumenti yena tatula na mu cabinet mu nsendala omuntu ayogerera gavumenti atula mu cabinet to see what he's going to say to the media. Opondo tatula mu cabinet ngongamba Opondo kyenkugambi toli napa mwalipi Opondo ajja nawuleza n'agamba ebaga wambuza toilet paper solo gamba yo Soviet. That is the level of Opondo kubanga Opondo wongamba gwangambye nti Opondo yagamba mbu ku TV nteekako milio waliyo disaster assessment bita kati kangoyigeze how government works. Opondo yandibadde asooka okuba ne bannabbanja government wosaba katugeze ne tumala tuba mu ministry ne tugamba government tusaba otugulire zino galubindi 2 kyebata procurement process ne batuwa sente okugula galubindi sente wezijja ne tubanga galubindi tetuzeetaaga twetaaga nkofiire mu procurement process ya government tosobola kugamba sente zize naye galubindi tetuzeetaaga tukule nkofiira bakusiba olina kusooka kuzayo sente nowandiika nti akatwetaaga nsawo ani nkofiira. That's procurement process. Ekyo fona Opondo akimanyi ne yagamba tyagagendako ekabaale simanye bitya kakulumiro that is ekyo waba yakyogedde. That is the most stupidest and foolish person I've ever heard from the government because ng'omwogezi wa government waba yakyogedde he must have known what they call procurement process. Absolutely. Naye kakati nga government ya Museveni yagamba nti no indese bavubi abavubi baba tebategeera nnyo bamanyi butimba nakunya mukene bofona Opondo nowanda tuvuddeko nga tumaliriza ekyasiza okunewunyisa tuli mu dakiika mmeka ssebo live awo esembayo tujogereko bwogezi katono nnyo nalabyeko abantu amu nga bayomba mbu kabaka ali bubi nnyo kabaka oyo natwe tugamba fe abachwezi tumanyi nti obunyolo obunyankolo obuli origino fenna ffe tuzaala bana abantu kati netugamba tulina okubayirawo mubiri baleme kuboogerako obubi ate tusirike naye ebyomutanda gwateekako nga mugamba te mumala kuggwayo n'aliko akola atya ye asembayo ekizibu okugwa olina kyolimanyiiko omuntu wa bulijjo actually ku kiro ekyofuna Opondo Bobi Wine n'amala atuula n'ofuna Opondo ku TV show eyo eba the most foolish stupidest moment OTV said in the whole world because baba bagenda kwogera ki naye kati level jiwulidde kati ofuna Opondo ku set aba yeetaaga kutuulawo namumira nsanafu abo tigamba ze awo omuguredi omutadde okuleta kati omuwani kwawo omwa yekola abajja muyuza ezofyo abajja muyuza kati ezo level Bobi Wine n'amala atula n'ofuna Opondo ku TV set ekyo kiba the most stupidest foolish TV set and show ever in the history of television. Why? Ze kunyenyedde ti owolereza oti amabati agaliko ti fokala mojja waliwo nalabeka sajja n'agamba but you people me I don't know how the iron she's got to my compound gwalina basikali kati ate speaker asula ekkololo gatose ugatya ayinawo barracks namba nga wali amabati gaze bwe gati ne gakonkona Gane fema baati tweleze kati ne bagakkiriza ne gagenda getuza mu compound ate nabbanja
nabbanja namulabye mbasiramu era abasiramu eruweru obwavu bubi nabbanja yebisenga omusiramu yetaddeko ekyeyero akuduulira abasiramu nga muleeta oyo mufumbiro yagambye eno gavumenti singa ali serious singa ekwata nabbanja speaker baani bonna and that's what I think. Now kamalize bwenti kyomutanda ona dokita dokita kyebayita kabaka wa Buganda bingi ebyetuludde wakati awo kituufu nnyo. nze nandisabye abantu abakuba kabaka wa Buganda ebifaananyi mwe Ababukedde abafuluma ebifaananyi mweddeko bavumaganya Buganda anti kati bwe bakuleetera ekifaananyi ky'omutanda n'okitunula nga tekinyumya tokifulumya tegedde Ababukedde mweddeko ng'ekyo nkimaze njagala okugamba ebyallo n'ebyaddala kabaka wa Buganda tali bulungi according to this gundi zetufuna info because kabaka wa Buganda for the first time terabira ku mipiira final nga wejadda gitiringana ekitabanga nawo jeze ensonga ezimu ku ezo katugenda mu misinde genda kumpulira badde nno ndowooza nina abakungu benjogera nabo mu Mengo. Kabaka wa Buganda is not another king. Mutuwe full of information emukwatako banna Uganda bategeere. Naye kabaka wa Buganda Dr. Tuliwa nabo mala bucyange ebintu tebitegeerekeka. Basimanyi bakungu abo bamu gye bagenda kudda. Nze nkubuulira nawe tumaje bagenda okudda ko kabaka wa Buganda oyo bayinza obweta naye. So nze ndowooza ebintu bino byatandika kutabuka kuva wali ku nsonga z'Alagye. Alagye nefuuka Alagye anti nange navayo nengamba nyina Alagye nebinga tekuyisa nga bweyisa muli ate kati nagamba kikino madde nsaba ensonga za Buganda bazikwate butiribiri loza tukole program nina video ngenda kulaga jakulaga chwa kabaka chwa mu 1932 yali addressing abazungu yayogera oluzungu n'abazungu abamu abaana abo tebabitegeera ne batulaga ka taata wono kabaka najja ayogera abasajja baali boogera oluzungu mu 1932 chwa yebayirawe chwa yasoko oba yasoko kuzala bano yabulite ku balongo ba abalongo neresa balongo twaga boka abalongo batia abalongo kyasinze okunewunisa omutaka yekamu omutaka Kasujja yavuddeyo n'atubuulira omulimu gwe mu Buganda. One Queen wa Buganda wazaala waliwo amuzaalisa yalina okugamba oyo mutaka Kasujja it's to be corrected oberinnya lyeri waliwo omulangira omumbejja azaaliddwa yes oyo Kasujja Lubinga yalina okulangira Buganda nti waliwo omulangira n'omumbejja kati yawandiisa ebbaluwa n'agamba bannange omulangira omumbejja wazaalibwa wano nze nangirira ngaawe sibalangirirangako ekyo kimu n'atunyonyola nti kabaka yasemba okuzaala abalongo yechwa n'emikolo gyamukolwako era balangirira ono bano babakolerako mikolo owa but however nze nindiridde olunaku maama Najjinda balivayo tunyonyola ate batunyonyola ndowooza batubuulire n'otubuulira ebikwata ku balongo olunaku kansubire nti lujja other than that katulabe balongo kale mwebale nyimwe bale ddala abaddeko Kaye Wisdom Official Flash na Uganda mwebale nyimwe bale ddala naddamu etambula nammwe kandi nange mbasaba if you can mutwe advertise mwe bitowagire tambulamu nammwe ajikabogoza tukutumideko nnyo mama Denmark tukutumideko oyogeddeko ku mama Juliet ayamba nnyo bannaffe abagende abali Kenya eyo mu buzibu
nawe tukwebaza n'abasigadde mwenna mukadde fye yibarugawa William please kindly mu consulting tulabe tutambula mu airport mwetaga mu nsi ensubize gye tudako masawo netunako ne mukulembeze wa physics and Bobby Wine nabona aba executive bali ku cause of program abalaba nti tulina okubaawo ne bannayuganda abaaniriza Bobby Wine mu Denmark nabo muna mwebale nnyo mulaze solidarity kiba kikwasa ensonyi kyomukulembeze babayigiddewo nemuta kali akome atakumira mpeera mbere bulungi paka ate olundi ne program gye butalina kwerabira nga mukulu Kaye Wisdom abategeezeza ku Kaye Wisdom official and maybe ku Flash Lightug Uganda tugenda kubeera n'omuntu gwe bayita Muhammad Segirinya sawa yonna era musigenga mu muntu kizaka musajja aliwa ne kajja ko batuusa mbere bulungi